Abeeno kansubire mbaddeyo bulungi. Anti neera nga bwe budde mugamba muti abaana b'omaka muno saaka batuze b'oku mutala guno kansubire mbaddeyo bulungi era nga mbebaza nnyo mwenna ab'e14 ku platform yaffe ya YouTube @Impressions Plus Family ate nga naawe atanaba kusubscribinga simanyi ki ky'olinda kubanga ffe essaawa eno katikati tuba tusimbudde. Ladimabi yajebaleko kansubire oli bulungi. Munnange nsaba buyambi. Ngenda kubisa mu bufunze naye kantandikire gye byatandikira musobole obitegeera. Ekyaddala byo binsobedde binnemye okutegeera ewaka ne mu kibira bigaanye. Ebyokusoma kwange si bye byali awo eby'amaanyi kubanga nava mu ssomero ng'obudde bukyali. Nze mama wange yafuna olubuto okuva ewa taata wange. Bwe yafuna olubuto yayawuka ne taata wange nga ndi wa myezi 2 mu lubuto. Najja nanzaalira bukojja. Era bukojja wange nze gye nakulira. Ekiseera kyatuuka mama n'afuna omusajja omulala n'afumbirwa. Bw'afumbira n'atulekawo nze ne bato bange 2. Bwe twakulakulamu ng'embeera etunyiga nnyo nga tuyisibwa bubi. Nakwata bato bange ne tugenda ewa maama gye yali yafumbirwa. Nayo embeera teyali nnungi. Olw'ensonga taata gwe twasangawo olw'okuba si yali atuzaala yatuyisiza ddala bubi nnyo okutuuka okuba nti nze ku myaka 12 bangoba ewaka. Naye nga ne bwe wagezangako ki kyonna ky'osobola okunnyonnyola maama nga tawuliriza. Maama yali ayagala nnyo omusajja we. Era nze olwalinga okugenda mu nsonga kwe kwali okufuna olubuto anti saalika awabula saalika abuulirira saalika ayamba nali kulwa ngenzeka. Oluvannyuma nafuna omusajja wange ng'ebyo byonna biyise eyandeeta e Kampala nanjagala nannazaako ennaku eri gye nalina yonna. Munnaye twatandika obulamu ne tubutambuza naye era nga bw'omanyi kuzaala baana kubeerawo naye nga sina nnyo kyemanyi nnyo ku bulamu. Mpola natuka ekiseera embeera ng'egaana oluusi ne ntandika okugendangako mu basumba bansabireko ne ntambulangako bwentyo. Munnange bwe nalaba nga buli yengezezaako bigaanye kwe kutuuza omwami wansi ne mugamba naye omanyi twetaaga tukyuse ku mbeera y'obulamu mwe tubeera naye okukola ekyo nze ka ngende nkuba ekyeyo mu nsi z'Abawarabu nsooke netitenkanye ndabe obulamu bwe bunaabeera. Era twakkiriziganya nakkiriza bulungi. Mu kufuna passport nze nafuna passports 2 okuva ku companies ez'enjawulo. Passport ino zino 2 zaafuluma ku lunaku lwe lumu. Era kampani yasooka yankubira nti jangu ne passport ne kampani yokwena enkubira nti jangu ne passport zonna. Era buli muntu yeebuuza lwaki nfunye passport 2 kubanga bo baali tebakirabangako muntu omu kufuna passports 2. Munnaye nazikwata zombi ne nzitwala ku kampani emu gye nali nasooka okusaba. Bwe nzikyusa ne baŋŋamba emu efuna visa endala tefuna visa. Naye omwami yaŋŋamba sigenda kukwata ku passport zo zino njagala ozikwata ozitwalireko omuntu omukulu akusingako tegeera omwebuzeeko nti passport zino zitegeeza ki kubanga togenda kusobola kutambula ng'okyalina emiziringo bwe gityo. Nabitunulako obutunuzi ne mbyekanasiza namuli kuba nze nali sikkiririza mu bintu bifaananako bwe bityo era nabigaana. Ng'era bwe yali yayogera nagezaako okukola kyonna ekisoboka okugenda nengoba ku bintu by'okugenda Saudi okumala emyaka 4 ebintu byagaana. Ebintu ebigaana nenzikiriza nti ekyo kigaanye nensalawo kansooke ngendeko e Kenya. Era okumanya ng'ekyandiko kyali kikulu. E Kenya namalayo weeks 2 zokka. Mu wiiki ey'okusatu nalwana n'abaana Kenya. Nina ekintu ekinyambala nekindeeta obusungu obubi ennyo ate ekintu ekyo kinyambala nkiwulira ne ku olwo olunaku era bwe lutyo bwe lwali. Twali tusagasaaga awo naye nga mpulira ekintu ekyo nti kigenda kunnyambala. Omwana n'asaagirakaawo awo ebintu tebyali byamaanyi byali bitonotono naye mu kusaaga yakwata sikati yange n'agifungula waati nabakuba nga ne bw'obanga gwe olina amaanyi genkana ki ng'oli musajja wali tosobola kunzikiza. Nabakuba ne mbakuba okukakana nga amasasi gavuze kwe kujjawo akasiriikiriro. Olaba nga wano e Uganda wolaba nti abavubuka abasinga b'omu byalo buli avubukamu avuga booda ab'e Kenya buli avubukamu akwata mmundu. Nali nkola ku hoteri nga kuliko n'ebbaala amasasi gaavuga ndowooza okuva mu buli nsonda ya hoteri era enkeera bakeera kunkukusa kunzirusa kunzijayo ne mukunde tabali balowooza nti bagenda kunkwatira ku booda naye nayitawo nga tewali wankutte wadde okubako ekiŋŋambibwa. Bwe nasala okuva e Kenya okudda e Uganda ekyali kinyambadde kyannyamuka nange ne nkiwulira nti kinyamuse era ne nkomawo obulamu bwange ne buddamu ne bubeeraawo ku level ground nga sirina kizibu ekyo nti mpulira nga nina ekintu ekinyambadde nedda naye embeera ebabubeezi mbi naddamu ne ntandika okugenda mu basumba buto. Buli musumba ali wano e Kampala nga wali omuwuliddeko oba father yenna ng'asalisaala nga wali omuwuliddeko nagendangayo ne bansabira ne ntuuka ekiseera nga mpulira ekintu kiŋŋambadde ewaka naye nga ekiŋŋamba nkiwulirire wano kutu sigamba nti mu mutwe naye kutu owulira ng'omuntu akugamba dde ewammwe. Ne bapasitors baatuuka okuŋŋamba nti naye muwala tukubuulire sooka oddeko ewammwe otuleyoko okusingira ddala oyo omugenzi Musumbayiga yaŋŋambanga nnyo sooka oddeko ewammwe oba oyagala oba toyagala ogenda kusooka kuddako wammwe. Nalwadde ki ne ŋŋonda ne ŋŋamba kangendeko ewaka ndabe ate kiki
bwe ntuuka ewaka ekyamala enviri ku mutwe nasanga bantegekedde emmere nga bantereddeko ekyemisana ne mbabuuza mutegedde mutya nti nzija nti ffe tubadde tukimanyi okumala akabanga nti ogenda kujja olwaleero era nakola bye baali baŋŋambye okukola tewaaliwo byamaanyi teba balina bye baŋŋamba okuvayo nabyo nedda baŋŋamba kukuma byoto n'ebirala ebyali awo ne mbimaliriza ne vayo ne nkomawo e Kampala bwe nkomawo e Kampala embeera neddamu nebeera mbi netutuukanisa netutabuka n'omwami wange wetutabuka n'omwami wange nenziramu nempulira ekintu ekyo kinjogerera ku bibegabega mu mazima mba nkiwulirira ddala nga n'okunyumya tusobola okunyumya emboozi eya ddala nga kiŋŋamba nti ddayo mu kyalo okole ebintu ebituufu by'olina okukola byewakola luli si bye bituufu bye walina okukola ne kinziramu enfunda kyeva ngambako balamu bange ne mbagamba bannange ndabika neetaaga okuyambako ne baŋŋamba jangu tuweko ku musawo gye tukutwala kati okuntwala ku musawo eyo gye bantwala basooka kujanjabira bba wange ng'alwadde ettalo ekyewuunyisa ettalo eryo mu kujja ewaka awo nali mpulira ebyebintu nze nali mu kisenge nga omanyi ekisenge by'e Kampala eby'abavubuka kateni yeyawula ekisenge n'eddiiro nange nali mu kisenge mu buliri ng'ate omwami wange ali mu ntebe nagenda okuwulira nga mpulira ebintu ebikubaganira ku mulyango nawulira ebintu ebyo nga biyomba ku mulyango nga biyombera ddala ne birwana ne byekuba ne byekubira ddala nagezako n'okwagala nveeyo mu buliri ngende ku mulyango ndabe nga ntunula bwe nti nga ndaba n'okuwulira mpulira naye ng'amagulu gaagaana ne bwe nagezako okugawalula nve ku buliri kyagaana paka bwe nakivaako kwe kubuuza omwami wange togenda kunaaba n'aŋŋamba ngenda kwebaka bwebasi nja kunaaba ku makya obudde bwe bwakyo omwami wange yasooka okugenda ebweru bw'afuluma okugenda ebweru talinayo kyeyafaako yabuka bubusi buli ekyali ku mulyango n'agenda kati bw'afuluma ebweru omutima ne gunkulira ne ngamba ye baani ababadde balwanira wano ebweru kamala okufuluma ndabe ki ekyabadde kyatuusewo baani abalwanya ekiro ngenda okutuuka ku mulyango nga wali omusota omunene ogwakula omuddugavu omunene n'enkuba enduulu baneiba bonna ne bajja nga omusota gwafiiriddewo naye ng'ate bo bagamba obwedda bayitawo okuva ku makya tebannalabawo ku kintu kyonna nga ne bba wange ayiseewo naye agambye talina kintu na kimu kyalabyeko awo agenda okuva mu kinaabiro ng'azimbye okugulu ng'okugulu kuzimbye ng'azibye omumwa gye bamutwalireyo kwoyo omusawo mu kujjanjaba bba wange gye babagambira nti ebintu ebyo byabadde bizze byali birumbye nze naye empewo zange ne zirwanagana nabyo mu kulwanagana nabyo byakomekeredde nga bikuttemu bba wange wazira yabagamba bantwaleyo anzijanjabe era bwe natuukayo kwe kunkolera ebyo ebibbo nankolerako bye yankolako nampa ne ku ddagala ne nnaabako naŋŋamba ngenda kutereera era bwe nadda ewaka nempulira ng'ekyo kintu kiŋŋamba nti kati ogenda genda naye ngeri okugenda kwange gye kwali kwabaddemu okwetooloola okungi ekyo kintu kyaŋŋamba nti ojja genda naye ogenda genda ng'osinziirira mu kyalo naye nga nekyeri nali mpulira kale nali oluusi nga binnema okugyamu amakulu era oluvannyuma bba wange embeera yamulemerera embeera bw'emulemerera ne twetika buli kaffe ne tukajja e Kampala ne tukakuba mu kyalo tuba twakatuuka mu kyalo ndowooza twamalayo nga wiikisi nga 2 ne bankubira ku kampani nti neetegeteeke ngenda kutambula era bwe ntyo kye nakola kati ebibbo byange n'ezendeku ebyali byampeebwa eri nabireka waba wa bba wange ne mutuuza wansi ne mugamba munange okusinziira ku mbeera nga bw'ojaba ekyamakulu nze kindaba kye tuyinza okukola labirira ebintu bino bulungi n'endeku ozisangamukko ku mwenge era yakkiriza era bwakkiriza nange natandika olugendo lwange olw'okugenda e Saudi bozzi nateera okubajjukiza nti Maria Impressions Plus tukola kaadi z'emikolo ez'omulembe kwanjula mbaga graduations corporate parties n'emikolo emirala gyonna nga kaadi zaffe zitandikira ku 3,000 eza Uganda okutuuka ku bbeeyi yonna gwe gy'okoowera tusangibwa ku Freedom House Nkrumah Road Suite M663 bwe ntuuka e Saudi salwawo nafunirawo mangu nnyo omulimu ennyumba gye nasooka okufunamu omulimu era yalina ebizibu byayo olunaku lwennyini lwe natuuka mukama wange yankwata n'antwala ewa maama we nagenda otuuka eyo mu ennyumba nga mulimu abaana ab'obuwala 2 naye ng'abaana bano baalina obulemu ku bwongo bwe simanyi bakyali kyava ku ki naye ate ekigendererwa kya mukama wange okuntwala ewa bakadde be kirabika baali baagala kwambulula abaana abo kyonna ekyabaliko bakinyambaze ekitaasoboka era bakama bange abo balina ekicupa kye baali bajja nakyo nga kirimu ebintu biringa ebyoya by'enkoko n'ebirala ebyalinga ebiddagaladagala ne babiwa oyo omukadde bwe babimuwa mba neebase era ekyo ekintu ekitera okujja ne kizira naye ku luno yajja omuntu nga bw'onoolaba omuntu ng'omulabira ddala mukyala yajja nga mukyala n'aŋŋamba gundi zuukuka olaba ebintu ebyo bye mwaleese bakamawo bye bawadde bano abantu baawano bagenda bikwambaza bagenda kwambulula abaana bali ekizibu kye balina bakikwambaze naye banakikwambaza togenda kukyeyambulula obulamu bwo bwonna n'olwekyo zuukuka era mu
kuzuukuka natomera butomezi luggi kati mu kutomera oluggi ate nabo baali bajja kuyingira ne bagwa n'ekicupa ne kyatika n'ebintu byonna ne biyiika awo bwe biyiika awo bonna ne badduka era ngenda okufuluma ebweru okulingiza nga mbalengera mu ddiro naye nga abaana abawala bombi abaali bazze basitudde ekicupa bakaaba okufaako obufi oluvannyuma abaana abo ababiri baasula bubi ekiro kyonna baasula bubi nga bali mu mbeera mbi ennyumba eyo nagibeeramu omwaka mulamba naye omwaka omulamba gwe nabeeramu ennyumba mukama wange olwekyo kye nali nakola yanteekako ekibuli ky'omanyi yanteekako buli lutalo lwonna lw'omanyi olw'oku nsi naye nze naguma n'embeerayo waliwo n'ekiseera kyatuuka ne bansibiranga mu nnyumba ng'ebintu bintuga ebintu nga byagala kunzita lumu mbandi awo ngenda okuwulira ekintu ekinjogerera ku bibegabega nga kiŋŋamba omanyi gundi munaye tuzze tuvuddeyo eri kale twali twakuwako abakuumi bajje naawe naye balabika okusinziira ku bintu ebiri mweno ennyumba birabika bijja basinza amaanyi kati ffe tuvudde eri gye watuleka ndaba tetulinayo nnyo nakyamaanyi kye tukolayo katubeere wano tukumekumeko paka essaawa netuuka nodda ewaka nze mu kuva ewaka nagamba omwami wange nti munaye ngenze pakasa tulabe ng'obulamu bwaffe tulinako we tubuteeka we tubwongerako ye nti ye ne mugamba sigenze kuzaala sigenze kukola bwenzi n'olwekyo nyamba naawe obeerewo weekuume naye ng'era bw'omanyi tosobola kera ku makya n'otuuza musajja n'omugamba kintu kifaananako bwe kityo n'osuubira nti ajja kukuuma commitment era olunaku lwakyalumu nankubira essimu n'angamba naye mukwano nga mpulira nkandaaliridde olaba otya ensala y'amagezi n'engendako ennyamwezi emboozi eno essaawa eno wano wentandikira ngenda kuba njongerezaako nagirekoodingako mu mwezi gw'ekkumi omwaka ogwaggwa akatundu nembulako nenziramu nengirekoodingako nga ngiguddeko mu gwokubiri neddamu nembulako kati naakaddamu okugizuula neera mu mwezi guno ogwokutaano wetulimu era amaloboozi gayinza okulikkanga agaawukana olw'ensonga wenziriddemu giraba ndi mugonvu era nga mbaddemu n'olusennyika kansuubire ekyo mukitegedde kati oyongereyo n'emboozi y'omwana watono n'ebizibu bye yali aguddeko bwe nasembayo kurekoodingiranga yali omwami wa musabye afuneyo omukyala amwerekereko ennyamwezi kubanga yali akandaririre nnyo bw'amala okumbuuza ekintu ekyo namuddamu ng'asaagira ne mugamba oyagala kwegatta sala amagezi genda wotetenkanya olabe bw'onookikwasaganya naye nga bw'oba ogenze teweerabira okwambala akapiira era bw'atyo mwami yagenda neyefunira bano abakyala baneekolera gyange ne beewerekera ennyamwezi kakati kyesimanyi oba ensobi awo nagikolera oba waliwo ensonga endala kubanga bwe nali zijena okujja okukola bakama bange baŋŋamba nti genda okole ssente okomewo ozimbe wonaabeera naffe we tunaabeeranga kyoba teweerabira empewo ezo zaali zaddukayo ewaka olw'ensonga tataffe yali yagula amajuni bwe aleeta amajuni ne zigamba ffe tuli mpewo nzadde tetusobola kubeera wali ago agayiwa omusaayi okufa obufi kati zaali ziri awo nga ziri mu bbanga nga zitangatanga nga zibungabunga nga zitangatanga nga zibundabunda nga tezirina watuufu wakubeera kyezaba zampa omukisa ogwajja eno nkole noonye ssente nzizimbire waazo bwe zinaabeeranga munnange Lady Maria nze ndowooza wewaava obuzibu bwonna kubanga bwe nali ŋŋenda bankomekkereza nti ngende nkuŋŋaanye ssente ngule poloti nzimbe naye ate natuuka eyo essente ezasooka sezaala wange eyali bwawo ng'omuntu omukulu eyali asobola okunnyambako nga ne mu kugenda kwange yeyampola ssente ezantwala bwe nasooka okukola gwe naziweerezanga ezasooka ssente zasasula ye essente ezaddako nenguliramu bazeppiki essente ezaddako zonna zaafa mu bbanga eryo lyonna ng'oggyeko eyo piki y'emiliyoni 2.5 gye nagula saddamu kubaako kintu kyonna kye nsobola kulagako ku ssente ezo waliwo ne mulamu wange yalya emiliyoni nga 3 ezisigadde zonna baazirya n'ensigala nga nkoledde bwereere nali sinaba kudda waka nzikola Lady Maria nabonaabona kubanga naloota buli kyomanyi ekitiisa ku nsi ate era ekikanga nalootanga nga nva mu nnyonyingo nalootanga nga ebintu bintuga nalootanga nga emisota ginneezinze nga gunkute gunnyiga gubula okunzita nalootanga buli kintu kyonna kyolaba nti kibi nina abaagala okunzita nina abanoonya bonna buli ddakiika yabeerangawo nga buli lwenzibiriza bwe nti nina ekyendoota ekyobulabe ekintuukako nze natuuka ekiseera n'endwala nalwala nenkomayo naye ngaawo wonna sinaba kudda waka natuuka okudda ewaka nga ndi mu mbeera mbi nnyo ebirwadde byannumanga nzigolaba natuuka okudda Uganda nga mmaze Saudi emyezi 6 nga sigenda mu nsonga za kikyala ate nga saalina buzibu emyaka gyonna egyali giyise ensonga zange nali nziraba bulungi naye okuva olwo n'olwaleero wayiseewo emyaka nze siddanga mugenda mu nsonga zange za kikyala natuuka okudda eka nga nina ensonga ezimu era zisitegeera bulungi kubanga
kubanga omwami bwe yava eri gye yali agenze bewerekedde Nyamwezi n'Omutina bwe yali agenda okusanga yajja n'annyumiza n'angamba nno munnange nagenze nefuna bano abakyala abeekolera emirimu ekyabwe nannyambako namperekerako Nyamwezi era navuddeyo kyenava mugamba kale tewali buzibu bw'omanyi bw'oba wasazeewo bw'otyo kasita twakyogeddeko ne tukikkiriziganyako. Nagenda okudda ewaka ng'omusajja bwe naleka gwe mpeereza ssente ebbanga eryo lyonna lye nali nkoze nga tafaananika nga piki yagitunda buli kimu kye naleka mu nju yakitunda talina wadde ekikumi ali mu nnyumba agenda kufiiramu era mu mulundi ogwasooka nga mufumbidde emmere n'okumuwa okulya yali tasobola wadde n'okukwata essowaani ng'akankana ajugumira waite ennaku nnya nga mbeereddewo mulabirira muliisa mbudde nkola ntya omusajja oyo yenna yavaako eddiba yayubuka eddiba okuva waggulu paka wansi ng'omuntu bwe yeeyambula olugoye okumanya nga yali alabika nti yali agenda kufa. Mundagenze bwe nkomawo engeri gye yali nti ono omuntu wange ate nange nali nkandaaliridde nze saafaayo nnyo n'ebiri saabijjukira nti alinako omuntu gwe beewerekerako naye Nyamwezi twatandikira naffe we twakoma ng'era abafumbo kubanga ono nali nkitwala nti musajja wange. Simanyi kiki kye yajjayo eyo gye yalaga yonna naye omusajja waayita ennaku bbiri natandika okubliidingira ddala nga bw'olaba abakyala we tugenda mu nsonga ne mukwata ne mutwala mu ddwaliro ne bamujjanjaba n'awona. Nabuuza munnange naye owange gye wagenda wajjayo ki wajjayo nziku ne yeekazaakaza awo n'akambwala awo n'ayombayomba awo ne tumala ne tubivaako saakiremerako era bwe waayita akaseera n'addayo eri gye banzikiririza gye nasinzira okugenda omulundi ogwasooka era ne baddamu ne bampa emyaka 3 saalwawo nenvaayo era leero ku luno omulundi guno bwe najja Dubai. Kati eno gye nafuna mulimu Lady Maria olunaku lwakya lumu febola batusula ku floor ya 11 mba ntudde nagenda okulanga ejjanzi lijja bwe lyajja ne ligwa ku simu yange bwe ligwa ku simu yange ne ndijjako ne ndikasuka waayitawo akaseera katono n'ejjanzi eddala ne lijja ne gafuuka abiri nga bwe nkugamba tuli ku floor ya 11 ffe bwe tuli tewali yadde akasubi yadde akati nga bw'omanyi Dubai wonna ng'oggyeko enguudo ezeetoolodde tetulina wadde twosobola kugamba nti wano ejjanzi we liyinza okusinziirira. Bwe nakwata agabiri nago ne ngasula ebweru ne ngenda nkola emirimu gyange ngenda okudda nga gabadde abiri ate kati gaweza 3 nagenda ne ngakwata ne gakasuka ebweru. Bwe mmala sulayo gano mba ndi awo ne wajjawo liri likabejja nga ddene ng'ejjanzi ddene nnyo eryo ddyo lyajja limu nawulira nga ntiddemukko era eryo saalikwatako. Bwe ngenda okwebaka mba otwotuntwala ne mpulira omuntu nga mpita amannya gange gonna nga bwe ngalina bwe mpawa mu kantuule ngenda okuba ng'eyeetegereza nga mpulira embuzi ekaaba teweerabira tusula ku floor ya 11 nawulira embuzi ng'ekaaba emirundi ena awo obulwadde bwe bwatandikira. Okuva ku olwo olunaku ekintu kya Nyambala kyajja misana nali ndaba nga ntegeera nga seebase nga sisumagidde nga mpulira bulungi ne kinnyingira mu mubiri. Bwe kinnyingira mu mubiri natandika okuwulira ebintu nga birwanira mu mubiri gwange munda. Ebintu byayomba nga bigamba mbu bansindika ebweru ngende noonye ssente nkole nzimbe ewange we ndibeera nga nabo mbatereka ewaabwe bwe balibeera. Essente ne nzikwata ne nziwa omusajja. Omusajja n'akwata ssente ezo n'agenda n'agula bamalaya. Gye yajja ebizibu bye yatomera yonna gye yabitomerera. Bwe namala gye yajja ebizibu bye yatomera yonna gye yabitomerera. Bwe yakomawo teyanaaba wadde ku ddagala kyokka nange bwe nafubutuka gye nfubutuse saanaaba wadde eddagala saamunaaza wadde eddagala ne neegatta naye. Baayombanga nga bagamba nti bo balangira tebagattikwa. Bangamba nti bwe namala nadda ku ludda lw'omusajja eyabalyamu olukwe ne mpagira ye ne nzikiriziganya na buli kye yali ayogera era naye ensonga nti twagirimu abantu babiri n'olwekyo kyonna kye nali nkoze bangamba nali wa kukisasulira. Natandika okufuna ebirooto bye sigenda kutuula nkunyumiza kimu ku kimu kubanga tusobola okusulawo. Bannange natandika okusasulira ensobi eyakolebwa. Natandika okuloota ebirooto nga ndoota ng'omusajja antwala Nyamwezi. Naye ebyo ebiseera naloota naye ebiseera ebyasooka nalootanga tuli mu kyalo ewaffe. Wazira olwaleero n'olaba nsituse ne nkwata essimu eno nkukubira Lady Maria. Leero ku luno ndoosa omusajja oyo nga zzi wano wendi. Ndoose ng'abasajja babiri okuli oyo n'omusajja omulala nga bazze nga bayise era n'okusaidinga eya balcony amayanzi gali era gye gaava nga basitudde omulambo guli mu coffin naye nga coffin ya plastic bw'otunulamu bw'oti omulambo ogulaba. Ne mbabuuza biki bye muleese ne baŋŋamba amannya go si ggwe gundi gonna nga bwe ngalina ne mbagamba yeyenze tukwetikidde ebintu bye tubikuleetere. Kye nava mbabuuza nti ogwo si mulambo ne baŋŋamba ye mulambo ne mbabuuza lwaki muguleetedde nze. Kati omusajja omu ku bo yagukwata kanyweze keesi mugukwata kanyweze keesi ne gwesumulula ne gufuluma.
bwe gufuluma yalabika nga atidde nnyo ku ffeesi yalabika nga alinako ennaku nnyingi. Kyenva mubuuzo wange omulambo guno obadde ogutwala wa? Nagamba nno ogwo gw'oyita omulambo tegugenda kukuleetera ebizibu omukazi wattu, sirika na busiisi tubaako kyoddamu kwogera. Kati yeeregezezaako okunyweza keesi omulambo guveemu, yadduka n'ampitako emisinde n'agenda. Wadduka n'ampitako emisinde n'agenda. Nabuuza nno omusajja gwe nali nsigadde naye oli lwaki adduse n'aleka wano omulambo gwe? Omusajja yali asigaddewo n'agamba guno omulambo si gw'oli gugwo. Obadde muwuliriza mulungi nate era nsaba onzikirize mpiseewoko ku bulango bwa bakama baffe. Kyava ngamba ayitawo tuguzzeemu tunyweze ne keesi. Ne ngamba kale nange nasembera era bwe nsembera ne nkwatako ne tugezaako okusiba tunyweze ne gugaana okunywera. Kyeva mugamba nti manyi ky'oba okola, kwata keesi eyo ogisindike ogisonseke wali kati wano waliwo ka wardrobe ke tuteekamu engoye z'omwana. Namugamba tugire nga tuguteeka muno nze sirina budde nja kudda oluvannyuma mbikebere. Nagenda okuddamu okwetegereza nga ndaba omusajja omulala gwe mbadde naye nga simulaba nga taliiwo ng'agenze. Kyenva neebuuza ate ono ye alazeewa. Nagenze okulaba ng'omulambo mwe gwabadde eringa kofini nga muvaamu omukka. Omulambo gwafuuseemu omukka. Omukka ne gufuluma keesi eyo ne guyingira mu kinaabiro. Ekinaabiro ekyo kye kirimu ne ttooyi gye tukozesa nga ffe abakozi. Kakati mba neekanga ne ntandika okubuuza gw'ani ali eyayingidde mu ttooyi? Ani ayingidde mu ttooyi omwo? Ne wafubutukayo omukazi naye ng'atambula adduka kyennyuma. N'afulumira mu mulyango omwo mwe baali bayingiridde. Kati nagenze okulaba ate nga n'omulambo ate guva mu kinaabiro nagwo nga gugoba oyo omukazi. Gwabadde gumpitako ne guntomera, kyenva nkugamba nze tontomera. Kati ate mbadde nkyagezaako nange ogoba omulambo ne mpulira ate oluyoogaano ku sayidi eno endala. Kyenva mbuuza bannange ki ekiri eyo ne baŋŋamba abo naabaze be bagenda okumaliriza. Ne nfubutuka emisinde nange nzikirire ngende mbalabe kiki ekigenda mu maaso. Ngenda otuuka wansi nga wali emikwano gyange be nabeeranga nabe ne mbagamba munnyambe waliwo ebintu bingoba, omulambo gungoba gwagala kunzita. Ngenda okulaba nga kuliko omu atudde ku toilet. Ne mugamba nnyambe oteeka essimu yange eno ku charge. Nchaginge kuba njagala kubira bba wange. Mugambe nti bino ebintu bulijjo by'amazima bye mugamba nti ndoota oba ebintu ebinzijira bya ddala olw'ensonga byanyiiga. Era ng'ensonga eyabinyiiza kwe kuba nti n'omusajja ono yagenda ennyamwezi n'omuntu gwe baali batamanyi ate nga nange namuwagira ne mukkiriza. Mugambe nti bizze byagala kunzita bituuse ne Dubai gyendi. Kati gwe nali nsabye nchagingireko kyava ngamba nedda kwata amandu gateeke mu nsawo yo kyagingire mu nsawo yo kubanga ogenda kufa. Tolina ky'ogenda kukola, togenda kuwona ne bw'ona okola otya togenda kuwona, ogenda kufa. Kyenava mugamba oli mutemu oyagala kunzita. Nagamba already oli mufu ne bw'ona okola otya ogenda kufa. Gwe kwata amasannyalaze ogateeke mu nsawo zo ogenda kufera ne bw'ona okola otya. Kyava akwata amanda n'aganteeka mu nsawo nze ne ntandika okudduka nga bw'angamba ogenda kufa ne bw'ona okola otya tolina ky'osobola kukola ogenda kufa. Ngenda okulaba nga ndaba abavubuka abaali babadde baleekaana ndyoke nzije nzikidde ku madaala kuba nali mbalengedde nga mbalabye nga nabeetegereza. Omu kyava mbuuza gw'ovaawa obudda tukunoonya obadde okola ki? Kyava mbabuuza munnoonyeza ki ne bangamba twagala kutugenda kuba nga batutumye tukutte. Ne mbabuuza muzita ki ne bangamba ojja kitegeera ojja kimanya. Kyava bankwata ne bantwala. Gye bantutte ekintu ekyo ntero kiroota buli kiseera nga tulinga abali ku lumbe naye ng'olumbe we tuli waliwo ekyoto. Kati ku kyoto awo nasangawo abantu ne bagamba mwe muli eno mutudde muli mirembe gyammwe naye nze bannoonya baagala kunzita. Ne bambuuza kati oyagala tukukolere ki? Gwe ky'oba okola tulawo ku kyoto tebajja kulaba. Ne bagamba nti basobola butandaba wabazze bannoonya. Kyenava nvaawo awo ne nziruka emisinde ne neeyongerayo ate ewalala. Bwe nziruka ne mbasanga ne baddamu ne bankwata buto. Kwaliko abasajja babiri n'omukazi. Ne bangamba ye ng'oli musafu tetugenda kusooka kutta, tugenda sooka kukozesa. Baba tebannankwata kunyweza bulungi ne wafubutukayo omukyala. Omukyala bw'ajja n'annyingira mubiri gwange n'angamba gwe kakkanya omubiri gwo onzikirize nze ngwambale kubanga kyonna kye bagenda okukola nga gwe omuntu ojja sobola kigumiikiriza. Yagamba nti baali bakuntulugunya era nga n'obulumi bwe nalinja okuyitamu buyinza n'okunzita. Nanneegayirira mukkirize ye atuule mu mubiri gwange. Naye abatannabuulira mu mubiri gwange kunywereramu ne ndaba omwana, waliwo n'omwana nga mutoototo. Omwana oyo kyava yeeyambula n'azikirayo omulabba gwe. Kyava ngamba ondabye bwe nti bwenfaanana era kyengenda okutuusako kyonna ojja kiraba. Nabali abalala bonna basalawo ne bakola ekintu kyekimu ne beeyambula ne bajjayo emirabba gyabwe ne bagikubaawo ne batandika okweraga nga bwe baleekaana. Tetugenda okutuusaako ogenda kiwulira. Baŋŋamba tugenda nno nakusiba emiguwa. Omukyala oli kyava ngamba kkiriza kyonna kye baagala bakikole kubanga bwe batakikola ogenda kufa ate era bwe bakikola nga ggwe omuntu gwaliwo
ogenda kufa olw'ensonga amaanyi gaabwe tosobola gasobola mukuba tosobola gasobola gajja kuyingako n'obulumi bujja kuyingako ofe ate nga bw'oba ofudde tulaba nti oli mu kirooto ogenda kufa eryaddala kakkanya omubiri gwo nzikiriza nziba kuzisenze byonna bye baagala nze nja sobola obbigumira omubiri gwange gujja bbigumira kuba togenda kubeera ggwe naye ng'ate ggwe tojja kusobola kyenava mbagamba nti kale nzikiriza naye kyetugenda okukola tekigenda kuba kya mulundi gumu mujje mbatwale ewaffe ntandika okubeera nga nammwe era nagamba ono omukyala yali annyambadde mubiri nti weebale kujja kunnyambako era nabo baŋŋamba nti ye tutwale waka kubanga era kyekibadde ekigendererwa kyaffe ate ngaera kyekigendererwa kyaffe tuli bakubeera nga naawe buli lunaku olw'ensonga bwe yagenda n'akola ensobi n'agenda gye yagenda n'ajjayo byonna bye yajjayo n'abireeta era abaaliwo nga baali abakuumi bo baavaawo ne bagenda kati ffe abaliwo era ffe abagenda okubeera abasajja bo okuva n'olwaleero n'ennaku eziriddako abantu abo baŋŋamba nti togenda kuddamu kuzaala kubanga ogenda kufuuka mukyala waffe ate nga buli kiro nalootanga nzadde naye nga buli lwemba ng'ajaguza okuzaalako omwana ng'omuntu ajja mbuuza osanyusa osanyukidde ki ozaaliddwe oli bbaawo omusajja eyatulyamu olukwe n'agenda n'akola obwenzi baŋŋamba abasajja abaali bazze nti nali ngenda kubeera mukyala waabwe lubeerera baŋŋamba togenda kuddamu kwegatta na muntu yenna tewali muntu yenna aliddamu kutwala nnyamwezi okuggyako ffe olw'ensonga wasalawo osigale n'omuntu eyagenda gye yagenda n'aleetayo eby'okubula ebinkunejje ebimpenejjo ebisiraani ebikwa byonna yabyetikka n'ajja nabyo n'osalawo osigale naye ng'olinga agamba nti kyeyali akoze kyali kirungi kati nayagala mbaddukeko mbeesimattuleko abantu abo mba nziruka ngenda okulaba nga nnengera akaana bwe ndaba akaana nga kaŋŋamba nnyamba onsitule ne kagamba naawe ndikanze naye nina ebizibu byange nako ne kaŋŋamba ndaba ebizibu byalina nange bye nnina tulina ebizibu bye bimu nyamba kati abaalirango babajja ne bantuukako abalala bwe bantuukako ne beegattako n'abalala ne bafuuka bana bwe bafuuka bana ne bankwata ne bampalawala ne bampisaawo bwe bampisa we waali ewaabwe w'akakaana ate nze nali nkasitudde nagenda okulaba nga taata w'akaana ndabye naye nga mukundaba tayogera ate atalina kye yakolawo buli mutima nagamba sigenda kudduka buvunaanyizibwa omusajja ono amaze okundaba n'omwana we singa omwana we bamutta ajja kundopa mu b'obuyinza bantuuseeko obulabe kaŋŋume kaŋŋende efe okulanga omwana ono tafa nze nnwane nga bwe nsobola wakiri battemu nze kati nagenda okulaba nga ateera ekyengulu wavaayo abavubuka abalala ne bajja nga baseka nnyo ne bagamba temuseka nze ndi mu buzibu bano abantu bagenda kunzita ne bagamba tebagenda kutta waliwo akuli mu mubiri gwo ate nga mweteefuteefu okulwanira yagambye okakkanya omubiri lwakuba naawe towulira byagamba okukola ate si byokola ne tusigala nga tugenda ne tubako gye twatuuka wansi nga waliyo ebitoogo waliyo olutobazi amazzi nga mangi ng'ate waliyo n'amayinja ameeru agatukula okufa obufi bwe tutuukayo waggulu ku mayinja okwo kwaliko abavubuka nga bazannya omu tabavaayo n'ajja nakka wansi n'aseka nnyo n'agamba be bano wamma abagenda okutta kati bano be nali nabo omukubbo kyava akwata ejjinja n'alikuba omuvubuka oyo ku mutwe n'amutta bw'amukuba n'amutta ne bajja nga badduka emisinde nga babagoba abantu abalala ne bafubutuka abaali mu mimwanya abaali mu bitoogo abaali emabega w'amayinja ne bajja ne batandika okulwana nabo ne babakuba kati omusajja oyo nange kyava nzirako n'akwata ejjinja n'alinkuba ku mutwe ne ntandika okuwulira ng'obulamu bugenda nga bugendera ddala ekirooto ekyo si gwe mulundi bwe nali nsoso kiroota era ne bwe nali nga ndi Saudi nalootako lumu ng'omuntu ayagala kunzitira mu kirooto ebyaddala nenkiremerako ne ŋŋamba nedda tajja kunzita omusajja omulala kyava ava eri wabbali n'aŋŋamba oli musiru tuzze kulwanira gwe oyagala kufa gwe tolaba nti oli mu kirooto ate bagenda kukuttira mu kirooto ate ogenda kufiiramu ebyaddala lwana weekakabe ofune amaanyi gonna g'osobola ove mu kirooto ekyo ate ng'era ne kugulya mulundi oba n'emirundi gye nalizize nga nkirooto ekirooto ekyo kyalingaera bwe ntyo bwe baŋŋamba situka weerwaneko wajja kukola tewajja kufiira ku mawanga ogenda kufa ng'emmombo bajja kuziika ngambwa situka olwanega bw'osobola odde engulu kati musajja oyo yaŋŋamba bekera ova mu bintu by'okwefiisafiisa ggwe osituka olwana olutalo nensituka wensituka nekakaba ne gonna ge nalinamu ag'omubuto nenkuba oyo omusajja yali asinza okuntekako amaanyi ejjinja ku mutwe omukuba ejjinja ku mutwe n'asambagala kyava mpita amannya gange gombi naŋŋamba osazeewo onzite ne mugamba ye kankutta ofe gobadde ogenda kumpa mmere kyenava nkwata n'akabazi ke yali ayina ke yali antiisatiisa nako obwedda nange ne nkamukuba ku mutwe bwe nkamukuba ku mutwe yafa n'afiira ddala ebyaddala nenzira engulu bwe nzira engulu
nazuukuka nga nkooye nga ntuuyanye nga nkaabye n'eminyira gimpiseemu nga ndi mu mbeera mbi nnyo nga bw'okiwulira. Kati mu buno obuliri bwe ndimu essaawa eno ekyo ekirooto we kijjidde. Bannange munansonyiwa emboozi eno ndibanyumizanga eri mu past olw'ensonga yayitako ku ebbanga naye ng'ate ye we yali aginyumiza yali mu present kyaliwo essaawa eyo. Kati singa mu mboozi eyo owuliramu awamu wenyumya nga esoundinga nga eri mu present lwansonga nange mbuzaabuzibwa kuba ye mu kukinyumiza yakinyumiza kyakabeerawo ekiro kyennyini enkeera waalwo nga yamaze okufuna ekirooto ekyo. Kati ate nze ndibanyumiza nga eyiseko ebbanga olw'ensonga nga wembagambye eno emboozi ebula n'amanyagana nnyini ssimu ne ganoonya mu ssimu muno ne gambulamu. Bwe wayitawo akaseera ate nenziramu nenjiraba ate era bwemalira neddamu nembulako nenoonya completely nga amannya nga manyi bulungi nnyo mumanyi erinnya lye manyi n'erinnya lye namuseeringako manyi ne story ye bwe nagituuma naye erinnya ne limbula essimu yange nendaga nti teririimu. Kati mu mbeera eyo munansonyiwa we muwulidde ng'oba mubuzaabuziddwa tweyongereyo mu maaso. Yangamba nti Eddie Maria bino byolaba byenkugamba byalwaleero luno ebyekkulo bye naloose byabadde birala kyovula nagambye nti sigenda kudda mu birooto byonna kuba bwe ntandika tujja kusulawo kati kino kibadde kirooto kimu naye tunuulira obudde bwe mmaze nga nkunyumiza ekirooto ekyo. Yangamba binsusseeko ne bintabukako kyenvudde ngamba kankunoonyeeko tulabe oba olina engeri gy'osobola okunyambamu. Agamba nasituka ne ŋŋenda mu kinaabiro n'enfuyisa bwevaayo ne nkomawo ne nzirayo mu buliri bwe nzira mu buliri ne neebaka ne tuntwala ekirooto ekyo kyennyini ne kiddamu ne kikomawo. Nga ku luno naloose ndaba omukyala mukwano gwange abeera eyo sayidi z'ebunaabiro naye ng'ate munyumiza ku biki byenva okuloota mu kirooto kyenvuddemu. Ngenda okuwulira oluggi lw'oku balukoni nga lwekuba lweggula emirundi 6 bwe lweggula bwe lweggala bwe lweggula bwe lweggala bwe lweggula bwe lweggala emirundi 6. Omukyala oyo omukadde kyava ŋŋamba oluggi olwo olulaba lweggudde nga bwe lweggala emirundi 6 situka ogendeyo owulire omuzimu gwe tegugenda okugamba kuba omuzimu gwo tegwagenze gwasigadde waawo. Nagamba munange wano sigenda sobola kubeerawo era kanziruke ŋŋende. Kyava adduka n'agenda. Badduka n'agenda nasituka ntandika okwetooloolera mu lukuubo nga bwe nnoonya omuzimu gwe gwagamba naye nga bwe nnyingira mu mulyango neziguka mu lukuubo neziramu ne nnyingira mu mulyango nezuka mu lukuubo nakikola emirundi 6 naye nga sirina muntu gwendaba n'omu. Mu kwetooloola omwo nasanze omukyala bwe nsisinkana omukyala ne mugamba munange nnoonya buyambi nsaba kunnyamba n'agamba twala eri nze nvaako neesonyiwa weeyongereyo genda eyo maaso sigenda kuyamba. Mba nkyadduka neesanga bbosi wange wawane waka. Kati bbosi wange n'aŋŋamba jjangu tugende. Nageze okulaba ng'akutte ka esi kabeera wano waka mu nju naye katono kateeka mu masannyalaze kakolera wano wansi n'akasitwa n'aŋŋamba jjangu tugende. Nageze okuba nga ate tugenda ku luzzi ne mukama wange n'asena amazzi nga gaseremu ako ka esi ne mubuuza amazzi ako gagenda kutuuka n'aŋŋamba ye tugenda gatuusa. Yaŋŋamba ekizibu kye mulina abantu abasinga mwenyooma ebintu ebisobola okukola ne mulabamu abatasobola bikola naye ng'ate amazima matuufu gali nti musobola obbikola era tugenda twala amazzi ago mu ka esi ne tugatuuse kuba buli muntu buli kintu ky'olaba ekitonde oyo ekiriwo ku nsi kirina amaanyi ag'enjawulo. Kati bbosi wange kyava yebbika mu ngeri nga y'omwala naye ng'ogwo omukutu gutambula ne gugenda ne guyitamu ne guwanga eri ewaffe. Bwe yebbika mu mwala nga mulimu amazzi mangi nnyo ng'ate alina n'amazzi mu kafaani ako n'akasitula bulungi nnyo n'atandika okuwuga. Kati nze mbadde n'ekidomola naye ng'ekidomola bakinsibye mu kiwato ne baŋŋamba bwe nkitwala ne nkituusa gye kirina okulaga nga sikikutteeko ng'ate era sikyetisse nga nkiwalula buwaluzi na kiwato. Baŋŋamba nti ekidomola ekyo kyali kigenda kusasulira omutango gwe nnali neeyimiridde. Baŋŋamba weeyimiridde omusajja kubanga omwagala nnyo naye ng'ate talina kyakola taweerera baana tagula mmere waka tasasula nnyumba buli kimu gwakimukolerera ng'ate n'okwo kwagasa obwenzi buli kikumi kyonna ky'okola muwala gwe wakimaliddemu oyo omusajja ate nga ne ku bwenzi kwatudde tasobola kubanga yatulyamu olukwe bw'onoosigala ng'oli ku sayidi ye. Bannangira n'okunnangira nti n'omukyala eyali annyambye n'anterekera ssente nga talina na wampita oluvannyuma lw'abalizi ssente zange zonna ze nalina okuzirya yatuuka ekiseera okuzaala n'otalinnyayo wadde okumulambulako wadde omulabeko ng'azadde omwana kubanga wali ku musajja ng'oweweta ebyali byakutwala e Saudi byali byakugenda Nnyamwezi. Ensonga ezakutwala zaali zakwonoona ssente kubanga oyagala omuntu gw'onoogendanga naye Nnyamwezi ng'okomyewo. N'olwekyo kwata omutango gwo n'omugugu gwo ogwetikke. Situla ekidomola ekyo kitwalo kituuse nga tokyetisse ku mutwe wadde okikwata n'engalo. Bw'onookituusa ogenda kusonyiyibwa naye agenda kusonyiyibwa.
ekikulema okutuusa togenda kusonyibwa era naye talisonyiyibwa. Tubadde tudduka nga bwe tuddukira twambuka ku lusozi nga mazzi gava waggulu ku lusozi nga gakkirira. Ngezezaako nga wensobola okulwanisa ekidomola nsika ekidomola. Lady amazima amatuufu gali nti ekidomola kyannemeredde kuba amazzi gabadde ku sipiidi nnyo ng'ate nange ngezaako okudduka ate nze gye nzira nga gye gava nga sirina busoozi bwe nsobolera kusinga mazzi sipiidi ne pressure kwe gabadde gajjira. Emmotoka zajja zaali bbiri nga zirimu abazungu nga ngezaako okudduka n'ekidomola kino, ekidomola ne kikutuka mu kiwato, bwe kikutuka mu kiwato ekidomola ne kigoberera abazungu. Kyenva nziruka ne ngenda nga nnoonya ekidomola ne nsanga omukazi omulala n'ambuza ekidomola ekyo kivudde ku ggwe nti ye n'agamba kyekasse ne kivaawo ne kigwa mu luwonko. Genda mu luwonko awo waliwo omukyala omubuuze kiki kyalina okukola, kikyalina okuyambamu n'ekidomola ogenda kikola otya. Bwe ngenda wali ndabe waŋŋambe mu kikko ne nsangayo omukwano gwange. Mwebale nnyo okuwayo obudde bw'onootuula eddakiika zino zonna n'owuliriza sitoori yaffe eno. Ekitundu ekisooka kikumi wano ate ng'enkya ku ssaawa 2 ez'akawungeezi part 2 ejja kubeera uploaded ng'era erinda ggwe omuliriza wange omulungi okujja omanye biki ebyaddirira mu bulamu bw'omwana wa Toono. Mwebale kwekumira wano ku channel yammwe Enganzi at Impressions Plus. Subscribinga, likinga, commentinga, ate era omala sharinge. Egoal yakuba nga tuwerera ddala abantu 3,000 kubanga olw'amanyi gammwe essaawa eno we are 2,400 nezigwamu strong. Mbaagala nnyo era nsaba Mukama abankuumire. Norecho, downloading a right now app. Essaawa eno nsigadde ndi Lady Maria, your voice, maestro. Mbaagala nnyo mubeere bulungi, bye.